Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero waliwo omwana omuwala eyambuuziza ekibuuzo wano, waliwo omukyala yambuuziza ekibuuzo ng'agamba nti bwe mba njagala tap water nkola ntya? Wegamba singa aba ayagala amazzi agayiika agamansuka akola ati. Ebiseera ebisinga kyenjagala okubuulira oba kyenjagala obbabuulira mu mwenna bali ku channel yaffe eno Kyayiti, ebiseera ebisinga eddagala lino tusinga obbabuulira ku YouTube kuno terigenda kukwetera mazzi gasammuka oba tap water. Ekyo nkikubuulira. Ebiseera ebisinga eddagala eryo lyemulaba lyonna bireeta mazzi gaseereza. Ekyo njagala mukimanye. Ebintu ebyo bitusinga obbalagirira. Ebyo okula nti ekiyondo bingi ebiseera ebisinga bireeta mazzi ago agaseereza oba aganyumisa omuzannyo ogwo. Mazzi ki agajja obbayamba ku muzannyo ogwo? Ke mazzi agabeera gaseereza. Singa obeera ogayina nga tokkalira nga tegaggwaayo obeera mujja kunyumirwa bulungi nnyo. Omwami abajja kuyingira bulungi nga bw'afuluma nga tasikattira. Ekyo nno kye kisinga obukulu kye njagala obbabuuliramu abaana abawala. Naawe abuuzizza ekibuuzo ekyo nti bwe mba njagala tap water nkola ntya? Tap water eyo bw'obadde ogyagala osobola okubeera ng'amazzi ogayina bulungi nnyo, osobola okubeera ng'amazzi agagasammuka oba tap water ng'ogirina, naye ng'omuntu oyo gw'oli naye nga yalemereddwa okugaggyayo, nga yalemereddwa okubeera ng'akulaga ekyo ekigenda okuleetera okubeera ng'amazzi ago gakufulumamu. Nabagamba nti si buli mukazi nti mujja kufaanaganya. Ekyo kya njawulo. Ojja kusanga omukazi ng'amazzi ge gali kumpi, nga mubeeramu akatandikawo muti ne gatandikirawo okubeera nga gajja nga gayiika nga mayitirivu, obubiri ne butoba. Naye n'osanga omukyala omulala ng'olina kusooka kumumatiza, kumulaga mukwano omutuufu, kumukwata bulungi, kumuwa budde, n'omukwata naawo owagenda omusumulula ensulo ze zijja kubeera nga zita amazzi bulungi nnyo. Era abakyala be mulaba abo balina amazzi agayiika tebanywa ddagala, gaba mazzi ge. Lwakuba tebaagala babuulira abo abakyala, mulimu abakyala ng'amazzi gaabwe gabali kumpi era nga bagalina. Nate n'osanga omukyala ng'olina kumala kumumatiza, kumukola ebyo ebigenda okubeera nga bimuleetera okubeera ng'amazzi ago gavaayo bulungi nnyo, era obeera ojja galaba gaba gajja kumansuka bulungi nnyo. Naye ebiseera ebisinga ate abakyala bwe basinga obungi abo babeera ng'amazzi gaabwe tegali kumpi nga baakumala kumatiza nnyo. Kino nakibagamba njagala mukiwulire bulungi nnyo. W'obeera ng'olina omwami oba omusajja naye ng'alemererwa okukutuusa ku ntikko oba okukumaza, kimanye nti kiba kyangu nnyo n'okulemererwa okulaba ku mazzi agagamansuka. Okitegedde? Ng'omanye nti tomalangako, situukangako ku ntikko, kimanye nti era kiba kyangu okubulwa amazzi ago agamansuka, tojja galaba. Mbagambye nti mulimu abakyala ng'amazzi ago gali kumpi nga mubamu akatandika ne gatandikirawo okuyiika. N'abaamu omukyala ng'olina kumala kumumatiza, ng'osobola omwebakako oluutu esooka n'eyokubiri ne gagaana ate ne gajja ku yokusatu. Okitegedde? Kati n'olwekyo ekizibu ekyo togenda kinywera ddagala osuubire nti ojja kutereera. Ojja kunywa eddagala naye oyo aba agenda okugendako y'abeera asinga obukulu, y'alina okukulaga ebyo ebituufu ebigenda okukuleetera okubeera nga ky'oyagala okulaba nga kikufulumamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Eddagala erisinga ky'oba olaba nti omuntu avaayo n'agamba nti nywedde buli ddagala lyonna naye amazzi gagaanye. Kituufu gaba galina okugaana, kuba ekikulu kya byonna temumanyi ddagala lino lye nywedde ligenda kundeetera mazzi ki. Ekyo temukifaako ate temukibuuza era. Kitegedde? Kuba omukyala mulina amazzi ag'enjawulo agabavaamu. Kati n'olwekyo kiba kikulu nnyo omanye nti n'eddagala lyenywedde ligenda kuba nga limpa mazzi ki. Okitegeera? Singa obeera onywedde eddagala eryo n'olinyiikirira, ojja kulaba nga olina amazzi g'ofuna ago nga tokala nga muli muzannyo, ojja kitunuulira nnyo. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kakati lino eddagala lye ngenda okugamba ly'osobola okukozesaako ligenda kuyamba, liyamba oyo omukyala gwe bayita nabukalu. Omukyala gwe bayita nabukalu oba asiriiza entamu, y'oyo abeera talina wadde ettondo ly'amazzi gonna.
ng'okumuyingira eba nduulu ng'abeera alumizibwa ng'omuyingira, n'omusajja naye abeera alumizibwa ng'ayingira. Kati oyo omukyala abeera nnabukalu oba gwe bayita asiiriza entamu. Kati oyo kiba kikulu nnyo akozese ku ddagala eryo lye tusinga obbabuulira. Kiba kikulu akozese ku ddagala eryo okula, ekiyondo, lutungotungo, eddagala eryo ery'enjawulo eryo yonna. Kwegamba oyo bw'atyo ye yeetaaga okukozesa ku eryo eddagala, ye yeetaaga amazzi ago agaseereza nga tagalina, agatereeza ekkubo nga tagalina. Oba olina okunywa ku ddagala eryo, kati wabeera okula, ofuna okula bulungi nnyo. Omala omufuna obusalaasala mu bupiisipiisi, osalako obuntu nga 2 oba 3, obutuntuntu nga butini nnyo, n'obuteeka mu ttampeko, n'otokosa amazzi ne gajja bulungi nnyo, n'ogayiwa mu ttampeko eyo gy'otaddemu okula oyo, n'obikkako bulungi. Kati amazzi ago bwe gawola ng'onywamu okula n'obirekamu bw'otyo, oba osobola omutokosa butokosa okula n'onywa amazzi ago, kijja kuba kikuyamba omukyala gwe bayita nnabukalu. Likuyambeko okubeera ng'ofuna amazzi agajja obbayamba okunyumirwa omuzannyo ogwo. Naye gwe yeetaaga amazzi agamansuka, nkusaba obeere ng'ofuna ekyo ky'oteekeddwa okufuna mu mukwano. Bw'onaakifuna nga kituufu, amazzi ojja galaba bulungi nnyo. Ekyo nkikubulira bangi nnyo abakyala ng'amaze ebbanga nga tagalabako, naye ne luba lumu n'agalaba nga mayitirivu ne gajja, era n'okwewuunya yeewuunya nnyo. Abakyala bangi bakirabyeko nnyo. Ebiseera ebisinga abakyala mubeera bulungi ku nsonga eyo ey'amazzi agamansuka, naye omuntu ono gw'oba naye y'asobola okulemererwa okubeera nga akukola ebyo ebituufu okusobola okulaba amazzi go. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okwongera okumbuuza ku vidiyo eno bitwogeddeko, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.